Cameroon okulonda kwa bonna byalangiriddwa era nayo ne wabalukawo okwekalakasa embeera eri etya wetwogerera embeera ekyali yankenge naddala mu kibuga Duwala ekibuga ekikulu eky'ebyobusuubuzi kibuga kyaba mwogera luzungu kubanga Cameroon yonna bamwogera luzungu ne bamwogera Lufalansa ekitundu ekimu kyafugwa Bungereza ekitundu kyane kifugwa Bufalansa ne babagatta wamu mu kufuna obwetwaze so kati Duwala ebadde nnyo akayinja mu ngatto mu bukulembeze bwa Paulo Biya but tebamukkirizanga kuba muwakanyiza ebbanga lyonna era bafunye ebizibu bingi banabifuza kuva mu kitundu ekyo babonyebonye nnyo be basinze okubeera mu makomera ku mulembe gwa Paul Biya era ne ku mulundi guno babadde basaale mu kuwakanya Paul Biya kuviira ddala mu nteekateeka y'akalulu era bawagidde nnyo candidate wa opposition Issa Chiroma Bakari yadde yakava mu gavumenti mwabadde emyaka egisoba mu 2 mwe yavudde okujja okuvuganya kuba president kakati ku baraza ebyava mu kulonda byalangiriddwa jukira bano balinze olunaku olusembayo okulonda kwaliwo nga 12 omwezi ogw'ekkumi naye balinze olunaku olusembayo mu mateeka kwe balangiriridde kati ekyo kyawadde omwaganya Chiroma wakati awo okwerangirira nti yali awangudde era n'abantu be ne beekalakasa nga bateeka ku bungi akakiiko k'ebyokulonda kalangirire ebivudde mu kulonda mu kusooka akakiiko ne kalangirira ebitali byankomeredde nga biraga nti Paul Biya yali afunye ebitundu 5 ku buli 100 naye ne kasuubiza nti ku bbalaza ejja nga yeno mande gye twakubya amabega lwe bajja okulangira ebyenkomeredde era bagenza okulangira ebyenkomeredde nga tebyawukana ne bye balangirira wiiki ewedde ebyali ebitali byankomeredde so mbufunze ndoza kwali kugezesa kukasuka jinja mu kisaka balabe ekinaavaayo bwe balabanga okwegugunga si kwe okubayigula ettamu baraza kwe okujja ne bakakasa naye era okwegunga kubaddeyo naddala mu kibuga Duwala ab'ebyokwerinda nga bulijjo ne bakozesa amaanyi okugumbulula abakwatiddwa nayo bawera era n'abafiiridde mu kalulu bawera olunaku olweggulo Issa Chiroma yazzeemu okuyita abawagizi bijjukira ebyenkomeredde byalangiriddwa ku baraza yayisa abawagizi be ebibiina by'obwannakyewa ebirwanirira demokulasiya nabaga nti mujje twongere okweyiwa ku nguudo tuwakanye bino ebyalangirirwa kuba yagamba bwagatta ebibye yawangula nejjukira obuzibu obuli e Cameroon enkola yaabwe efaanagana neya Tanzania towakanye byalangiriddwa kakati so toyina kooti gyojja kwekubira nduulu ye yalangirira ebibye n'obululu bwe n'abusoma ne bwe yafunye wanawo akakiiko nako ne kavaayo ne kalangirira ebyako kati kiba kiwedde so enkola gyasigaza yokka yakuguguba kyekirwaki gyo yayisa abantu mujje ku nguudo tweyiweko ku mulundi guno nga bagamba bo tebajja kukkiriza Paul Biya kubayisa kulitalaba nga bwazze abakola mu mbeera eno abantu 23 be bakafa wakati wa Sande n'olunaku olw'eggulo nga poliisi n'amagye gagezaako okugumbulula abeekalakaasi 23 be bakafa okuva ku weekend n'okutuusa olunaku olw'eggulo abasibiddwa bawera era nga bangi bano abasinga babakwatidde mu kitundu kiri eky'Edduwala kakati jjo minisita w'ensonga ez'omunda mu ggwanga erya Cameroon Paul Atanganje yategeezezza bannamawulire nti essaawa yonna bagenda kukwata omukulembeze w'oludda oluvuganya gavumenti gwe babadde nno naye mu kabineti Issa Chiroma Bakari onabadde mu gavumenti nabo abadde mu gavumenti kuva mu mwaka gwa 92 naye ku luno yasaze eddiiro n'adda ku opposition kakati Paul Atanga agamba nti bagenda kukwata Chiroma Bakari emisango gye bamuvunaana kuma muliro mu bantu bawakanye ebiva mu kulonda nga atakimanyi bulungi nti mu Cameroon kasita akakiiko kalangirira kiba kiwedde so kati tulinze kulaba oba akwatibwa era bw'akwatibwa kyekiyinza okuddako mu ggwanga lino erya Cameroon bali mu kulangirira baali bakugamba nti bamukutte tebamukwata naye byebyokuva mu gavumenti n'avuganya gavumenti byaddala kakati awo nawo waliwo ebibuuzo bingi kubanga bw'amala okweranga in fact mu kalulu kano owokubiri n'owokusatu bonna abadde mu gavumenti ate oli omulala ye teyalekulidde nakulekulira kuva mu gavumenti yavuganyizanga minisita so kakati ekyo nakyo kisoboka
ekyo nakyo kisoboka nga muzannyo gw'abali mu gavumenti nti Paul Biya ne bw'aba agenze era naddako asigala waabwe ekyo kisoboka era ddala mu ggwanga erya Cameroon kubanga era jjukira twakiraba wano mu ggwanga erya Cameroon erya Gabon nti eyawamba ng'ate naye kennyini aviira ddala mu famire y'Ababongo era nga byonna byafunye n'enkizo agifunye kubanga nnyina senga wono Bongo omuto kati yali afuga so era ekintu kyafundikira kyekyusiriza muli kakati awambye ne gwe bawambye bonna bebamu kati bwewetegereza n'ebya Cameroon byamatankane nnyo okukkiriza nti Issa Chiroma kati ddala opposition oba akiikirira interests zaabo abawakanyiza ono emyaka 40 si kyangu kumatiza muntu. Katufuna obubaka buno tukomewo. Musajja mukulu Paul Biya akulidde emyaka giri 9 so nga ate ekisanja kya wakimalira kajja kuba wa 9 kisanja kya myaka 7 ku myaka 9 ekyolungereza kyali badde prone ekyoluganda kikyambuzi ekintu kyonna kisobola okubaawo including omuntu okuva mu bulamu ensi eno. Yes, Cameroon eba nanteekateeka ki singa president aliko aba avudde mu bulamu bwensi kakati mu 82 Paul Biya bwe yali ajja baagoberera ssemateeka mukama wa president yalekulira Ssaabaminisita n'asika so ye constitutional order naye kyoyina okumanya tuyina ebyokulabirako ebitali wala na Cameroon mu bakulembeze abafaanaganako nga Paul Biya mu Togo president bwe yafa yali abawubye emyaka emiyitirivu tebaagoberera constitutional order baatambulira wabweru wa ssemateeka ne bateekako omutabani we Gabon Omar Bongo bwafa baatambulira wabweru wa ssemateeka nga ssemateeka badayogera birala mwanga abiri speaker yalina okubeera omukulembeze w'ekiseera bateeketeeka okulonda n'ebirala byonna baabiyita bbali ne baleeta Bongo omuto kati mu Cameroon bwe weetegereza ebyobufuzi byayo mu myaka egiyise egitali mingi Paul Biya ali mu kuzimba mutabani we era amaanyi gaalina mayitirivu mu gavumenti okuggyako entaani naye singa Katonda aba amuyise wakati mu kisanja kyo kyangu nnyo Cameroon okugoberera ekkubo erye Togo oba okugoberera ekkubo erya Gabon kubanga ebikola byonna biri in motion okutuukiriza ekyo embeera eriwo eraga nti senga Paul Biya afa omwana adda mu kifo kye naye nga ssemateeka yagamba ki ate kwate constitutional order Ssaabaminisita yasika ne leero era balina Ssaabaminisita tugendeko Ivory Coast